Dr. Kizza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Chivumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day everything is going to be all right. Yes, ngera bwe twali twakusuubiza mu kire ekikesero olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'abadde mu kye tuyita Heroes of Democracy Gala era ng'abaddemu n'abasajja n'abakazi ab'amaanyi ennyo nga bwe twali twakugamba baani bagenda okuba ng'abeera nabo era ng'olunaku olwaleero kimaze okuba nga kikakasibwa nti kati officially guno omukolo guwedde era gukutuuseeko bulungi nnyo nga bw'obadde nga ogusuubira. Jjukira tubadde nga tukugamba ennaku z'omwezi nga 18 oba mu kiro ekyennaku z'omwezi nga 17 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera n'abasajja n'abakazi ab'amaanyi era bonna babaddewo bonna boogedde ababaddeko ku live ezimu ekiro kakasanga mwabirabe naye kakati nzize mbeere nga mbikutemeratemera nkuzzeyo kemabega nga bwe tuzze nga tukugamba ngenda kuwa speech ye na buli kimu nga bwe kibadde nga bamukwasa award ye byonna ogenda maaso n'okuba nga obiraba bagiyise bagiwadde title Leaders in Courage and Innovation. Era abamu ku bakungu bano n'abasajja ab'amaanyi babadde nabo nga bwe twabakugamba bonna abadde nabo era bamukwasizza awaadi ye n'agidedicatinga eri abamu ku bannayuganda naddala abo abali emabega w'emitayimbwa abali mugenda maaso n'okuba nga basibwa ku nsonga z'ebyobufuzi n'ebintu ebirala bifaanana bwe bityo gwe tulondo byeyo yekka nga bwe kiri nti ye mukulembeze waffe nga mu ggwanga erya Uganda naye nga babaddeko bangi nnyo ku pano abasajja n'abakazi ab'amaanyi nga bwe twabakugamba byonna bwe bitewe bibadde kubaddeko amanyiddwa nga Senator Mark Kelly oyogola bw'owakawalata aliko byayogedde eyo speech ye atujja kubiraba maaso eyo banayo n'agikuwa. Senator Mark Kelly nakugambye ono yali Navy captain musajja yali munnamagye ag'eggwanga erya America ate nga astronaut mu kitongole kino ekya NASA era nga omusajja ono Senator mulamba ow'essaza erimanyiddwa nga Arizona era nga omukulu ono yeegwanyiza bwa president w'eggwanga erya America gye bujjakaawo kakati oyo abaddewo bulungi nnyo nga bwe twakusuubiza nti agenda kubeerawo. Kubaddeko Ambassador John Bolton omusajja ow'akalevu akeeru oyo gwolaba wakati nga bwe nkugambye era nga bwe nzize nga nkugamba yabaddewo bulungi nnyo yayogedde ebigambo bingi nnyo era n'ayogerako ne ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amwogerako birungi byereere ku nsonga ez'enjawulo. Omukulu ono abaddeko mu bifo eby'enjawulo era nga yaliko omuwabuzi wa gavumenti ya America ku nsonga z'ebyokwerinda n'ebirala bifaanana bwe bityo. Ambassador John Bolton yaliko ambassador w'eggwanga erya America mu kitongole ky'amawanga amagatte ekya United Nations era ne kubeerako ne the Honorable Sir Chrystia Freeland ono nga yaliko minister ow'ensonga z'ebyensimbi mu ggwanga lya Canada yaliko minister oba yaliko deputy prime minister era mu ggwanga erya Canada ate ng'agenda kubeera obanga bwe twogera ye incoming chief executive owa Rhodes Trust mu ggwanga erya United States of America ate nga mu ngeri y'emu mukadde kano ye muyambi oba advisor ow'ebyenfuna owa president w'eggwanga erya amanyidwa nga Volodymyr Zelensky akulembera eggwanga erya Ukraine. Omukyalo oyo Chrystia Freeland naye abaddewo era ayogedde ebigambo bye n'ayogera ne ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati the Honorable His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo naye n'abaawo era ne bamukwasa awaadi ye nga bwe nkugambye bw'atyo n'agidedicatinga eri abamu ku bannabyabufuzi naddala abo abali emabega w'emitayimbwa okuli Dr. Kizza Besigye agidedicatinze eri Honorable Muwanga Kivumbi deputy we ayogeddeko n'okwogerako wabula nga asoose na kubayimbiramu. Kakati bino byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako kubanga byonna mbikuleetedde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kulaba buli kimu nga bwe kyatandise buli kimu nga bwe kibadde obeere ng'ogenda mu maaso n'okubanga tobimiisinga kubanga bino bye twakugamba era bye tubadde tukusuubiza ebbanga lyonna nti tugenda kubanga tukutuusaako omukolo gwonna nga sinaba kubanga nkutwala wala ngenda kusooka nkulaga moment ebaddewo nga n'abamu ku bannayuganda abawangalira sayidi eyo batuuse okukonfesinga nti ekyamazima omusajja ono atugasse. Bannayuganda bangi babadde bawangalira mu ggwanga lya Amerika ne mu mawanga amalala wabula nga abamu balwawo n'okweraba emyaka egikunukiriza mu 20 abamu bazzeemu ne balaganako. Kubaddeko munnamateeka mumanyi Kanso Opio Nicholas Opio oyo yatuuka n'okudduka mu ggwanga n'ebizibu ebingi nnyo tujja bikunyonyola gye bujjakaawo binaaba byetaagisizza. Ashraf Kasirye eyakubwa raba bullet ku mutwe ne bamwasa akawanga mu mujjukire yali akolera ku mukutu gwa Ghetto TV naye abaddewo bulungi nnyo. N'abamu ku bannayuganda ab'enjawulo waliwo omukyala munnansi w'eggwanga erya Iran omukyala omu mujjukire yayogera ebigambo ebingi ennyo mu Geneva Summit
era omukyalo oyo oluvannyuma lw'okwogera kwe n'ebigambo ebingi ekyaddirira mu ggwanga lya Iran mwakiraba. Oyo naye abaddewo bulungi nnyo era ng'alabiddwako ng'ali emotional n'akaaba n'amaziga ng'awulira speech eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Jjukira mu Geneva Summit yamulaba bulabi ku lutimbe. Kati ku mulundi guno abadde amulaba physically. Omukyalo oyo akaabye n'amaziga ng'agamba kino sikikkiriza okulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannayuganda bangi balaze akaseera wano nga President tanaba kubanga atandika okwogera embeera ebadde ya ssanyu kuba buli munnayuganda abadde alaba kyabadde talabangako. Samale. Many years. Olebe mukama waffe bw'ayitugasse mu nsi yo. Haven't seen Samale in like 9-10 years. Yes. Mumumanyi oyo. Bwe biba bitandika bana Ashraf mumanyi. Ashraf mujjukira. Oyo Ashraf. Sorry. Yours. Oh, sure. Oh, I want to stand with you because you really dress up really well. I like coming in with the royal gown many times. Yes, kakata kabadde kaseera kakwekubyamu bifaananyi n'embeera nga bwebadde egenda maaso n'okuba ng'etambula. Wabula President amaze n'awa speech ye, wabula nga tannawa speech asoose kuyimbiramu ku bantu awo, asoose n'abayimbiramu ng'era bw'oyinza okuba ng'okitegeera, wabula ng'abasajja bonna babaddewo ng'era bwe nkugambye. Bw'amaze okubayimbiramu bwe batyo ne bamukwasa award ye ey'okubeera nti oyo omu ku basajja abazira abaayiwawo omubiri gwabwe mu kulwanirira enfuga ey'amateeka. Bonna abasajja abamanyi nga bwe mbakugambye ababaddewo bonna boogedde. Era bino byonna bibadde bigenda mu maaso nga bonna weebali. Babadde boogera era buli omu yeewuunyizza okulaba nga abasajja bonna boogedde n'omukazi oyo omuyambi wa President wa Ukraine naye ayogedde, naye beewuunyiza okulaba nga audience ate ekyankalanye nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu azze, kubanga bw'azze okwogera embeera tesigadde kyekimu. Era olumaze okumukwasa ekirabo kye n'abayimbira mu kaawo n'awa ne speech n'ebirala nga bwe bitambudde nga bwe ngambye nti ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Dr. Kizza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Kivumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day everything is going to be all right. Yes, kakati embeera bwetyo bwebadde era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okuba nga ayogerezeganyaako n'ensi ku nsonga ez'enjawulo nga bwenzi kugambye. Awo babadde bamukwasizza awaadi ye n'agenda era oyo omusajja gw'olabye asisinkanye y'omu ku abo b'amaanyi n'oyo omukyala era naye y'omu ku babaddewo. Bwe nkugambye badde bagenda okuwa speech, abasajja bonna ne beewuunya nnyo okulaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. N'embeera mwajjidde, jjukira yasoose n'ajja n'acekinga ebigenda mu maaso, n'acekinga emizindaalo na buli kimu. Kakati njagala okukuleetera speech ye nga bwe yabadde ng'agenda maaso n'okuba nga ajoogera. Wabula bwe yabadde tannaba kubanga ate ayogera, nkugambye yasoose kubanga abakubamukko kaziki awo akatonotono ebintu ne bigenda maaso n'okuba nga bitambula. Wabula nga bulijjo njagala okkirize tusooke tugyewo akalango kano nzije mbikuwe byonna awatali nsonga etutataaganya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu zikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo abwalabiseeko mu mikolo egy'enjawulo, ayogeddeko n'abantu ab'enjawulo ate era okuva mu bitundu by'ensi eby'enjawulo kubanga bonna babaddewo nga bwe mbakugambye. Era speech ye gy'awadde ngenda gikuwa yonna obeere ng'ate otegeera bulungi. Wabula ekisinza okuwewuunyisa abantu bano nti abadde ayogera ebigambo bingi nnyo, wabula kimu bibiri nga buli kimu akidedicatinga eri abasibe. Naye nga speech y'okusinga agitambulizza ku bakyala abasibe
basawuda madaada n'abalala bafaanana bwe batyo era bonna waabogeddeko ensi neetandika okuwuniikirira kuba olwo n'ababadde tebamanyiddwa nga batu tebamanyi nti bano nabo bali mabega wa mitayimbwa bategedde kati oluvannyuma lw'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenze mu maaso n'okuba ng'ayogera ate nga tusazeewo byonna tubeere nga tubikutuusako kansooke nkuweeka n'akanyomero katono nnyo nga bamaze okumukwasa awaadi n'ayogerako awo then nzije nkuwa omukolo gwonna nga bwe gutambudde gwampuliriza. We come from Uganda, the most beautiful country in the world. They call it the Pearl of Africa. That is where the Great River Nile starts from. A country of 50 million people, the youngest country in the world. I'm so proud to belong to Uganda. Wonderful country, but miserable because it's under the subjugation of General Yoweri Museveni since 1986. 40 years of misery, 40 years of corruption, 40 years of gun rule, but we still dare to dream for a better day. I'm honored to be here, ladies and gentlemen. And while I'm here in a beautiful hall, while I'm here sharing smiles as we speak right now, more abductions are going on, more killings are going on. On the 15th of January, we had an election. I was running for president and I believe that I won. But since that day, I managed to escape. But again, we celebrate. While I'm here, I'm representing the people of Uganda. I'm not here as an exilee, no. I'm here as a spokesperson for a country called Uganda. A country of people that refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. Yes, kakati bye bimu ku bigambo ebyo ebitonotono byenyinza okuwaako nga sinnakuwa mukolo gwonna nga bwe gwabadde oba ensonga zonna nga bwe zagenze maaso n'okuba nga zitambula wabula nga sinaba kuba nga mbikuwa byonna ng'era bwe nkugambye kuba nkugambye byonna ngenda genda maaso n'okuba nga mbikutuusaako ate era nga bwe nkikutegeezezza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye yayogedde oba n'okwongera okulabikira ku kye tuyita international platforms nakugambye nti kino kyongera okuleeta obunkenke eri basajja bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Ngenda kunnyonnyola bino bigenda kuleeta bitya pressure, international pressure, legal action. Ebigenda okuba nga biteeka obunkenke mu gavumenti ya General Kaguta Museveni byonna ngenda bikunnyonnyola nga bwe byagenze maaso n'okuba nga bitambula wabula njagala nsooke nkuwe full show nga bwe yabadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogerako eri ensi ebigambo nga bwe byabadde bitambula byonna biwulirize bulungi nnyo. Yasoose kujja ne wabawo ka moment awo ak'okubayimbiramu then oluvannyuma lw'akatambi kano ngenda kubeera nga nkunnyonnyola bino bya-affectinga bitya gavumenti ya General Kaguta Museveni, bigattako bitya eri kubalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga erya Uganda. Bye weetaaga okumanya byonna ngenda bikuwa oluvannyuma lw'akatambi kano then tusobole okuba nga tweyongerayo. Sooka olabe byonna ebyabaddewo then nzije mbeere nga nkutambuza mpola mpola. Uganda is under the rule of General Yoweri Museveni, a military dictator who's been ruling our country for 37 years. He gave up the life of a pop star to fight for a nation of 50 million and stand up for freedom around the world. You know, dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa outrightly supported Putin. The leader of Uganda's democratic opposition. The regime forced him into exile. Brian, the UN, local and international human rights groups are all criticizing the Ugandan government for the extreme violence the opposition is facing. But they can't shake his optimism. Do you think that there are conditions under which you could go back to Uganda? I intend to go back to my country. This is not a third world country. We only have third world leaders. Please get on your feet for our 2026 Hero of Democracy, Bobby Wine.
Anyway, I swear I'm not a criminal. Being political don't make me criminal. I swear I'm not a criminal. Speaking out don't make me know. This is a message to the world government, expressing what's exactly on their Ghana's minds. I say we are fighting for freedom. Freedom, Travis, voice of my freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Free all the political prisoners. We are fighting for freedom. Listen my argument. We are living in a time similar to the one of slave trade. The operation is just like apartheid. The gun is the master and the citizens slave. The ball of Africa is bleeding. Question, what was the purpose of the liberation? If we can't have a peaceful transition, what is the purpose of the constitution? When the government disrespect the constitution, where is my freedom of expression? When they jail me because of my expression, see what they're doing to our nation. They're teaching the future generation. See the leaders become misleaders, and see the mentors become tormentors. Freedom fighters become dictators. They look at the youth and say we are detractors. We are fighting for freedom. They're in Kaija, we are fighting for freedom. Free Mobiang, free everyone. We are fighting for freedom. Mana Uganda, Bali, Kumawanda. We are fighting for freedom. Africa. Yeah. Well, if you feel like giving up, remember why you started. Freedom fighters. I can see your personalities in your eyes. Everything shows you want to give up, but I can feel yourself, your pain, your stress, and your frustration. You got to rise up. Think about tomorrow. Be on your best. Days when the skies no blue, and the biggest sign of doom. Trust in God and believe in Him. Trust in God, believe in Him. Anyway, one day everything is gonna be fine. Sing with me, everything's gonna be fine. One day everything will be alright. I say everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will. Listen to this one. I said we shall overcome every situation. It seems impossible until it's done. Better days will come and the sun will rise. No matter how tough the night has been, nobody will have a right to kill another man. Poverty and misery will be in the past. Hospitals will have medication. Every ghetto youth will have a chance to go school. No more shedding of blood on the streets. No more human rights violations. No more hunger, no more war. Everybody will have the opportunity. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be alright. I say everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. One day now, ladies and gentlemen, if you believe that one day everything is gonna be fine, let me see your hands together like that. One day everything. Now listen to my talk. So remember your pain is not in vain. That is why you got the opportunity. When there's no pain, there is no gain. Never give in to the negativity. One day we shall look back and smile, and we shall have a story to tell. In the worries, perseverance, the harder the squeeze, the sweeter the easy. When there's no pain, there is no gain. Victory never come easy. Remember in life that ups and downs. Never give in to the dictatorship. No. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be alright. One day everything is gonna be fine. Everything's gonna be fine. Someday everything will be alright. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Appreciate it.
appreciate hopefully having a wonderful night. My name is Bobby Wine. I come from Uganda, the most beautiful country in the world. They call it the Pearl of Africa. That is where the Great River Nile starts from. A country of 50 million people, the youngest country in the world. I'm so proud to belong to Uganda. Wonderful country, but miserable because it's under the subjugation of General Yoweri Museveni since 1986. 40 years of misery, 40 years of corruption, 40 years of gun rule, but we still dare to dream for a better day. I'm honored to be here, ladies and gentlemen. And while I'm here in a beautiful hall, while I'm here sharing smiles as we speak right now, more abductions are going on, more killings are going on. On the 15th of January, we had an election. I was running for president and I believe that I won. But since that day, I managed to escape. But again, we celebrate. While I'm here, I'm representing the people of Uganda. I'm not here as an exilee, no. I'm here as a spokesperson for a country called Uganda. A country of people that refuse to give up, that dream against dreaming, that hope against hope. While I'm here, I know that we have people that are suffering, but most importantly, allow me to use this opportunity to speak about the women of Uganda. While so many people are bearing the pain, but the women of Uganda in a very special way are standing in the gap. No class, no level is safe. From the woman that sells in the market right to the new First Lady of Uganda, my own wife, who was raided on the 23rd of January, beaten up by more than 70 soldiers that broke into my house, stripped my wife naked as they filmed. And General Muhoozi Kainerugaba, who is the Chief of Defense Forces and son of General Museveni, who is the President of Uganda, tweets naked pictures of our comrades, tweets subjugated pictures of my wife with pride, celebrating that he's winning. But not just my wife, the strong women that go up to paying the ultimate price. Women like my sister, Edith Katende, the wife of the spokesperson of our party, Alex Waiswanga-Fumbiro, who died a few days ago when the husband was even denied the chance to nurse her and even denied the opportunity to lay her to rest. Women like Irene Nachibuka, who was so much of my fan that she had a tattoo of my name on her leg. That was reason enough to kill her, and she was buried. Women like Monica Chibalama, the wife of John Bosco Chibalama, my friend, who was abducted and kept missing for 7 years. The wife demanded for him, refused to give up, until one day she was also found suspiciously dead in her house. Women like Fauzia Natalie, who we fondly call Mama Cherine, the wife of my personal political assistant, whose house was raided and she was picked up by the military in full view of cameras, all that is recorded. She's kept in military detention for 37 days, even against the court order. Women like Agatha Nazua, who we fondly call Blue Tick, she was abducted and she's still missing. All mothers, daughters, wives and spouses of the political prisoners. Female political prisoners like Olivia Lutaya, who has spent years in prison for simply wearing a t-shirt that has my picture on it. Women like Sauda Madada, women like Doreen Kaija and many others, we hold them in high regard. But most importantly, ladies and gentlemen, we look at the solution and not at the problem. Now that we know the problem, now that it's clear that Uganda is under dictatorship like many other countries, and now that I have the opportunity to speak for those millions of people to the modern world,
to the United States of America, who we know is the world's biggest democracy. We request you not to continue supporting dictators in Africa, not to continue choosing diplomacy over democracy, not to continue choosing business over human rights, because the dictators in Africa and particularly in Uganda rob our countries, plunder our countries, and they invest and come here and enjoy those monies. These are dictators that abuse democracies, but they enjoy and benefit out of them. We request you to use the tools that you have to sanction those gross human rights violators, the abusers of democracy and the rule of law. Don't allow them to enjoy the money they steal from our countries. Our countries, hospitals are run down and the schools are run down, and they're comfortable about it because they seek medical, they seek treatment in the developed world. Their children are studying here. But if you slap sanctions on them, then they will think twice when they are carrying out mass killings. We ask you to evoke the Magnitsky laws that you have. Those are tools that are not only helpful to you, but they can be helpful to us. Finally, on behalf of the people in Uganda, I know that every time we come and make our case here in the Western world, particularly in America, they accuse us of being agents of the West, of being agents of neocolonialism. But I say to you that we are not asking you to come and help us. We are only asking you to stop sponsoring our oppression. I believe that's what thank you very much. All I can say is that on behalf of the Renew Democracy Initiative, we are truly honored to be able to recognize Bobby Wine here today. Thank you, Bobby. I want to dedicate it to all the political prisoners and prisoners of conscience. Dr. Kiza Besigye, my Deputy President, Honorable Mwanga Chifumbi, the women in prison, those that are in detention, those that are missing, and those that have been killed. Your pain will never go in vain. We can only honor you by not giving up and by standing for the cause that you are paying a big price for. One day you will pay for your life. I will never, ever, ever experience after-dinner programming in a gala again. Yes, bwe bityo byabadde. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwe yakyamudde ensi speech gye yawadde bangi basigadde bawuniikiridde nga beebuuza ddala biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Kakati njagala okutegeeza abasinga obungi temwategedde. Tubadde tukuwa bano abasajja ab'amaanyi abaabaddewo n'omukyala abayogedde era ababadde bategekebwa okubeera ku pano. Nakuwa abaali bagenda okubeera in charge olw'ensonga eno wabula aliwo abantu ab'amaanyi bootategedde. Va ku bano okuli Senator Mark Kelly oyo muleke, Ambassador John Bolton yabaddewo, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddewo, Honorable Christia Freeland naye yabaddewo era ebigambo babyogedde. Kakati waliwo ebikonge abantu ab'amaanyi bobadde tosuubira. Era benjagala okutegeeza nti bano baalabikiddeko ku mukolo gwe gumu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ngenda kuwa abantu abaali babaddeko mu mukolo guno ba mu gala eno
nga basajja b'amaanyi abamu bakulembeze b'amawanga abamu ogenda kubitegeera wabula ate nga sinnakuwaabo ngenda kusooka nkuwe bano be yabaddewo ko nabo era nga gwe bakulembeza ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mwennyini yabaddewo yayogedde mukulaze oyo omutegedde era omuwulidde kakati wulira kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Garry Kasparov yennyini eyatandika oba omutandisi founder owa RDI nkutegeezezza kyono ye founder Garry Kasparov ono munnansi w'eggwanga erya Russia wabula yava mu ggwanga erya Russia olw'obukulembeze bwa nakyemalira amanyiddwa nga Vladimir Putin ono ye reconnectinze ba fellow democracy leaders ye kwegamba ye nannyini mukolo mu bufunze kwabaddeko omukulu amanyiddwa nga Felix Maradiaga ono nga president owa World Liberty Congress atera nga munnabyabufuzi mu ggwanga erya Nicaragua wano wabaddewo bannabyabufuzi ab'ekika ekyawaggulu ennyo ab'amaanyi okwetola ensi yonna ng'oggyeko omutegesi Garry Kasparov oyo namu kunnyonnyola wamutegera bulungi nnyo gwabadde atugoberera yabaddewo era yennyini ku nsonga eno ng'egenda mu maaso kwabaddeko gwe Felix Maradiaga ono nga ye president wa World Liberty Congress ate era nga munnabyabufuzi mu ggwanga erya Nicaragua era abadde yafeaturinze nga speaker y'omu ku boogezi ababaddewo nga boogera bamuyita Felix Maradiaga munnabyabufuzi mu ggwanga erya Nicaragua ate nga yakulembera ekitu ekimanyiddwa nga World Liberty Congress WLC ono yabaddewo bulungi nnyo kwabaddeko omukyala amanyiddwa nga Rushan Abbas ono nga ye founder era executive director owa campaign emanyiddwa nga IGARS ono yatendinze kye bayita RDI Renew Democracy Initiative era yabaddewo bulungi nnyo omukyalo oyo kwabaddeko Dr. Rishat Abbas ne Hakim Idris bano babaddewo era bulungi nnyo ensonga nga zigenda mu maaso kwabaddeko abantu ab'enjawulo kwabaddeko senator kwabaddeko amanyiddwa nga received information nnimi Luzungu naye nga munnamawulire w'eggwanga erya Canada ava mu kitundu kimanyiddwa nga Montreal meya ow'ekibuga ekimanyiddwa nga Montreal amanyiddwa nga Soraya Martinez Ferrada yabaddewo bulungi nnyo era nga yawadde ne speech yakoze ne ka interview bw'atyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati wuliriza abaali babaddeko ab'amaanyi mu kifo kyekimu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde nabo bawulire wano Robert Kyagulanyi Ssentamu w'omulaba we yabadde we baamukubidde enduulu ey'ekika ekyawaggulu waali wabaddewo omukulu amanyiddwa nga Kaja Kallas ono ng'ali prime minister ono nga wetwogerera ye prime minister ow'eggwanga erya Estonia kugambye kino kitegekebwa nga kigendamu abakulembeze ab'amaanyi abaali babaddewo n'ababaddewo Kaja Kallas prime minister w'eggwanga erya Estonia RDI Renew Democracy Initiative akimanyi bulungi nyamanyi kyekitegeeza era amanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu kati wetwogerera amaanyi gazitowa Dimitro Kuleba ono nga former minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Ukraine eggwanga lya Ukraine erikulemberwa Zelensky ono eyaliko minister w'ensonga z'ebweru w'eggwanga eryo bamuyita Dimitro Kuleba ono naye abaddeko emirundi egiwera mu kifo kyekimu Chrystia Freeland ono abaddewo era nga yabadde abeerawo emirundi egiwera yaliko deputy prime minister ow'eggwanga erya Canada yaliko finance minister ow'eggwanga erya Canada era yabaddewo n'olunaku olwajjo Edmundo Gonzalez ne Maria Corina Machado ono wulira bano nga bakulembeze beggwanga erya Venezuela Democratic Opposition be bakulira opposition mu ggwanga lya Venezuela eno gye bakutte Nicolas Maduro ne bamutwala mbiri bw'obanga obadde ogoberera ebintu bino nkakasosolo bitegeera gye biyinza okuggwera oba ne gye byasibuka ono wuliriza bano be bakulembeza abakulembera opposition mu ggwanga lya Venezuela okuli Edmundo Gonzalez ne Maria Corina Machado babaddewo era bazzenga babeerawo emirundi egiwerera ddala kakati wano osobola okutegeera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awantu we yabadde wazitowa kyenkana ki n'abazze babeerawo nga bwendi mu kubakuwa kuliko John Bolton ono former US Naval Security Advisor ate era nga former UN Ambassador yabaddewo n'olunaku olwajjo ate nga sigwe gusoose yabadde nga abeerawo Senator Mark Kelly abaddewo olunaku lwajjo era nga sigwe gusoose abadde abeerawo John Fetterman ono US Senator ow'essaza erimanyiddwa nga Pennsylvania ono yabaddewo era ng'omulabi nga alaba ebigenda mu maaso nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera era abadde ngawo emirundi egiwera bamuyita John Fetterman Senator ow'essaza erimanyiddwa nga Pennsylvania mu ggwanga lya United States of America Adam Kinzinja ono former US representative known for his work on the January 6th committee ono mukulu ameddwa nga Adam Kinzinja ono wanjawulo
Kwoli Kisinja ono Adam Kizinja abaddengawo emirundi egiwerera ddala Renew Democracy Initiative ekitegekebwa omukulu amidwa nga Garry Kasparov ensonga bwe zibadde zigenda maaso n'okubanga zitambula. Admiral William H. McRaven ono retired US Navy Admiral yabaddewo bulungi nnyo abadde nga abeerawo emirundi egiwerera ddala former commander of the US Special Operations Command ono yaliko omuduumizi wache baita Special Operations Command mu magye g'eggwanga erya America naye abadde nga abeerawo ne bakugattirako wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo naye agenze mu byafayiro agenze mu bitabo byabo ababaddeko mu kifo kino era ababadde honored mu nsonga zezimu. Rabbi Freeman and Shay Moss bano babaddewo nga bano bannabyabufuzi mu ggwanga lya Georgia era nga babadde bakola nnyo okulaba nga badifending enfuga ey'amateeka mu ggwanga erya Georgia babadde ngawo emirundi egiwerera ddala. Evan Mawarire ono nga pastor mu ggwanga erya Zimbabwe ate nga yomu ko babadde balwanirira enfuga y'emirembe kwetolesi yonna nga atambula nnyo ne hashtag egamba this flag movement against Robert Mugabe. Ono yalwanyisa nnyo obukulembeze bwa Robert Mugabe bamuyita Evan Mawarire ono yabaddengawo emirundi egiwera mu kye bayita RDI oba Renew Democracy Initiative. Kakati oyo naye amanyi butya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazitowa. Karin Kanimba human rights advocate and the daughter of Paul Rusesabagina ono mu ggwanga erya Rwanda the inspiration for Hotel Rwanda mujjukira bulungi nnyo ekitta abantu ekyali mu ggwanga erya Rwanda omukyalo ono Karin Kanimba abaddengawo bulungi nnyo ono nga naye abadde mulwanizi wa ddembe emirundi mingi nnyo. Kakati olunaku olwajjo ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokuna omwaka 2026 nga bwe tuwakugamba ekibadde kirindiddwa finally kimaze n'okuba nga kibaawo mu kifo ekimanyiddwa nga Gotham Hall mu kibuga New York City eky'eggwanga erya United States of America. Abahostinze abantu ab'enjawulo naye nga ababaddewo nga bahost kubaddeko John Avlon namukunnyonnyola oyo munnamawulire wa CNN kuliko Margaret Hoover ono nga naye ayina show ezenjawulo ku mukutu gwa CNN ate ono nga muwala wa oba muzzukulu we yaliko president w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Herbert Hoover. Kakati osobola okutegeera obuzito n'omugaso ogw'ekintu kino ekibadde kitegekeddwa era ekibaddemu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi okwetolola ensi yonna era okuva mu nsi yonna nga bwe badde etambula. Njagala okuba nga nkutegeeza bwe bityo bwe bigenze mu maaso n'okuba nga biba. Nebaza abazze mu comment section ne mba nga muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tuzze nga tukuwa n'ebigambo byonna nga bw'ozze nga obiwulira era njagala okuba nga mbuyitaayitamu ng'era bulijjo nga tugenda maaso n'okubanga tukutambuza. Ngenda kusooka neebaze amami wange mama Kevin okuva Citizen we bali kubanga gyoli, amami wange mami Joy we bali kubanga gyoli mama London kansubire oli bulungi nnyo ne bannayuganda mwenna abawangalira mu mawanga ag'enjawulo. Njagala kuleeta debate ku nsonga z'etteeka erya protection of the sovereignty bill. Njagala mwenna mubeerewo tubeere nga tuli kubaganyako ebirowoozo kubanga abatannalitegeera ngenda kwongera oddibannyonnyola n'oddibasomera n'ekiwandiiko kye nafunyeeko kopi n'obutambi obw'enjawulo obwabamu ku bakulembeze nga bali nnyonnyola tubeere nga tugenda maaso n'okulirwanyisa kubanga abasinga obungi temunnategeera bulabe bukirimu. Naye eyo si ensonga tubadde tuli kuwa mawulire ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So neebaza abajja mu comment section. Naamala Felicite we bali kubanga ojja message etuuka. Tumwesije Yasin we bali kubaako, Nakasumba Olivia we bali kubaayo, Christine Nassolo we bali kubanga obeerako, Aka Bagwell we bali kubanga ogoberera. Nagamba kasajja gosunsule gule bali kubanga ogoberera gwasinga okubanga ogoberera. Ono bamwise Hamis Nsamba nga bulijjo bali kubanga obeerako. Ono bamwise Rita Namata we bali kubanga ogoberera. Asfabi bawe bali kubanga obeerako. Naume babiri nawe bali kubanga ogoberera. Ivan we bali kubanga kwoli. Nyanga Gift nawe bali kubanga ogoberera. Message etuuka. Mukama Twine Geoffrey bali kubanga kwoli. Ndiba ogeza Lydia we bali kubanga ogoberera. Zuena Daniela we bali kubanga kwoli. Semambo Zamzam we bali kubanga ogoberera. Message atuse Asiati Nakidde nga bulijjo. Mokite we bali kubanga kwoli. Good night Musitwa nawe bali kubanga ogoberera. Kato Mark ne Mugenyi Buruhani nawe bali kubanga kwoli. Kibuuka Haruna, Ryan Love, Nasozi, Margaret Najemba, Sylvia Mbazira, Jovia Nalule, Jaria Nakachwa, William Kubuge Nanfuma Margaret nga bulijjo bali kubanga kwoli. Message yatuse bulungi nnyo. Kalende Ayub, Bontwe Pio we bali kubanga kwoli. Kagame USA nga bulijjo. Harriet Nantale, Ndibanja Olivia
webale kubanga naye kuli message yatuuse ono Mr. Kagame USA Harriet Nantali n'abalala mwenna webale kubanga mugoberera omukuto gwa Red Zone TV n'ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubanga zikutuuka ebya president w'ebitwe ebyabadde kye tubadde nga tubagambe ebbanga lyonna finally mumaze ne mubanga mugenda maaso n'okukirabako eyo gye bayita Renew Democracy Gala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ne bamuwa award ye ey'okulwanirira eddembe ly'obuntu n'enfuga ey'amateeka okwetolola ensi yonna. Ebyo byensobodde okubanga nkufunirayo katujje tubale nga tuwuliziganya mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi nnyo ate nga bwe tuli okubanga tugakuwa. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.